Gen Kale Kayihura abadde akulira poliisi omukolo gw'okuwaayo ofiisi agwambalidde ekyambalo ky'amagye. Baminisita omuli ow'ensonga z'omunda Gen Jeje Odongo, omumyuka we bigere ababaddewo nga Gen Kayihura akwasa amuddidde mu bigere Okoth Ochola wamu n'omumyuka we brigade asabye muzeeyi bye banaakozesa mu kutambuza emirimu gya poliisi. Mu kwogera kwe, Kayihura agamba nti musanyufu poliisi aliko wagituusizza era n'asaba amuddidde mu bigere atandikiraawo. I'm handing over a police force that is much better, that is in much better shape than I took over on 10th November 2005. And again, nobody can deny that because it's there for anybody who has got eyes to see. Agamba atuuse ku bingi mu bbanga ly'emyaka 12 gy'amaze mu poliisi era nga teri ayinza kubiwakanya. I took over command at a time of intense activity, which put incredible demands on the small police of 14,000. Today we are now 43,000, and yet we still have big challenges. Kayihura era ategeezezza nti ebikola by'obumenyi bw'amateeka bibadde bikendedde okusinziira nga bwe gwali nga tannaweebwa buyinza era n'asaba Ochola okubirwanyisa. I'm gratified to report that broadly the crime situation as I hand over continues to be on a downward trend from 2006 to date. And in the handover report, we actually have a graph showing from 2005 when it was going up to 2006. From 2006, then it starts coming down until today. This 2017 though, there was slight increase. Ebiseera Gen Kayihura byamaze mu ofiisi agamba bibaddemu okuyuga kungi era kimuwa akamwenyumwenyu buli lwalaba nti bangi kwa babadde babireeta balinnye ku nfeete ng'okusinga bannabyabufuzi. We faced with very turbulence. Then there was the 1 million march by Mike Mukura. So everybody was really chaos. And then of course the tsunami, the return of retired Dr. Kiza from exile. I don't know whether that was God is doing or Satan is doing, that when I'm appointed, then the message comes back. Beginning a period of lawlessness and political violence that we have only managed to tame recently. Ono wabula yeetondedde abo bayinza okuba nga tasanyusizza mu kiseera nga akola omulimu gw'obuduumizi bwa poliisi. I thank the command and staff of the police for your efforts. We're a team. And I really want to apologize if there is anybody I stepped on. Please, I'm sorry. What I meant was for the good of the country. It was not that I had any personal problems with anybody. Gen Kale ategeezezza nga bwe waliwo ebintu ebiwere ebizimbiddwa poliisi mu kiseera kye ng'ekitebe kyayo, ekitebe kya forensic, ebyuma ebikozesebwa n'ebirala, era n'asaba munno omujja okumaliriza omulimu gw'abadde atandiseeko ogw'okutereeza ebyensula y'abasirikale. I believe we were right. This is now the time to address the welfare problems, starting with accommodation issues, especially in Kampala, because we need over 10,000 apartments. Abavubuka bayambako poliisi ng'okusinga baakyaka mu biseera by'okulonda kwa 2016 abamanyiddwa nga crime preventor. Kayihura agamba asiima emirimu gye bakola wabula embeera n'enkola yaabwe alese sinnambulukufu. These youth, when they came in 2014, really they moved it to another level. In spite of the misunderstanding and the fact it was a revolutionary action on their part, they have really done a lot. Agamba nti wadde awummudde ejja poliisi akyali mwetegefu okugiyambako ne bwe kiba kimwetaagisa kukola nga crime preventor. I was saying the other day that when I retire, I will be a crime preventer. Little did I know that it would come very quick. and actually, I'm serious on it. So, IGP, I want to request you, really, that I'm a crime preventer. Use me as a crime preventer. Yes, abaduumizi wa poliisi omujja Okoth Ochola asabye abakulu ba poliisi abalala okukolera awamu naye n'omumyuka we okusobola okutwala poliisi mu maaso. I urge the directors and all police officers to accord me and the new deputy IGP the usual dealing cooperation. I pray that you continue giving us, sir, your guidance to enable us to fulfill our mandate. Minisita w'ensonga z'omunda Gen Jeje Odongo asabye olukiiko lwa poliisi olukulu okutuula lwekubemu ttooki lulabe oba waliwo ebyabasobako babitereeze. One of the ways
in which you can turn it round is to look into yourselves. I believe that your actions will be a much more surer way of taking away this bad image. Kayihura kati azzeeyo mu magye okutuusa ng'omukulembeze w'eggwanga oba akulira amagye bamuwadde obuweereza obulala. Abubakari Muhammad Zirabamuzaale, NTV Akawungezi.